Bino byeyongeredde ddala okuyungula amazika famire y'omukulu Eddie Mutwe bwevuddeyo nga ebanja omuntu waabwe nga ebanja abantu omuntu waabwe oba gyali oba mulamu oba mufu nga bategeeza omukulu Muhoozi Kainerugaba amuleete wabula ave ku by'okumwambula ku mitimbagano egy'enjawulo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti omukulu Eddie Mutwe yawambibwa kati tugenda mu nnaku 6 okuva ku nnaku olw'Essande nga talabwangako wa gyali. Twebuuza bibuuzo nti ddala Eddie Mutwe ali luddawa, era tubadde tulina questions nnyingi mpaka olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Mami Baby Tongo Kyagulanyi we bagenze ne balaba nga balabe ku famire balabe embeera ki gyerimu era maama ayogedde ebigambo bino wammanga. Baganda bange, tulina okwerwanako okulaba nga oli otya omwoyo opangudde kati mukulekedde kati ekifaananyi ekyo many of us Then someone said, tunula muchenyi che. Remember now akakalinga sorry nangamba tunulira naye n'omuntu yennyini akipositinze ngamba yali yamclaiming of course nga tumanyi amuyina naye bwe yateekayo. Before I had not seen that. Kubanga some people are advising keep away from social media. Kuba nayo yennyini ijja kubreaking. So I have to be strong for these kids. Kati when I break down, they will. But we are praying for everyone. It is hard. It is. Mana lwaki kati mutuleka ne tumenyamu kaafaffe? Maybe munafuna kya. Sigara. Lero tukyaliddeko famire ya muganda waffe Eddie Mutwe, wano ne maama we ne muwala we Lucy ne mutabani we Matthew, Shalom mukwano gwa Lucy ne mukyala wali munda ajja kwogerako nammwe. Maybe maama ndoza katuulire ekiva ewa maama. Yazizanye basebe nibanyabo tukyalirako. Manya gange nze Nantumbujje, nze maama wa Eddie Mutwe Sibuufu Edward. Tulina ennaku tukaaba lw'omwana wange atamanyiddwa, kale tubadde tetumanyi gyali naye twalabye ku mitimbagano waliwo omukulu amulina. Ekyobuswavu ekyewuunyisa
n'amugyayo ng'ali bwereere. Kiswaza abantu be, kiswaza famire n'ensi yonna. Era nsaba amulina mumutuwe, oba mulamu oba mufu, kuba tumwetaaga mu famire yaffe. Kekatiika ng'ak'ekibiriiti mu baana bange, kekalenzi ke nnina kokka, kekambeererawo ebiseera ebisinga. Saba abamulina mumumpe, kuba ennaku wikisinga 2 emabega mbadde ku kitanda nga yanzijanjaba. Badde n'akavaayo ne mpulira amawulire g'okumukwata. Amulina mwagala mumutuwe mu mbeera zonna z'alimu, tusobole okubeera ne famire ye, abaana be bato bamwagala. Nammwe mulina abaana ababaagala nga bwe mwagala abamwe n'abaffe tubaagala. Nga omwana wo bw'akulisaayo naye bw'ayagala ababe bamukuliseeyo. Nga bwe mulina bamaama naye alina maama we yenze. Mumpe omwana wange, oba mulamu, bw'aba mufu tujja mutwala emityana tumuziike. Naye nkiwa mukyali mulamu, mumutuwe oba mumusuula wa oba wa nga bwe mbadde bakola ababe bakwata, mumutuwe. Yange ebyo. Awa Eddie omukulu, Lucy Nsabobere ekitongole okwetuuge. Erinnya bamuyita Lucy. Ndi wano bambi tatange bamuwamba Sande, era nga nasemba omulaba ku Sande emisana agenda ku mukulu. Olweggulo ne bankubira ne bagamba bamuwambe mugoni abatategerekese baani ne bamutwala. Twamala ennaku eziwera nga tetumanyi gy'ali. Bwali budde bwa kiro ne batuwa ebifaananyi nga bamukuba nga ali bwereere mu basement. Nze kyasaba bambi talina musango, tutange tazangako musango kujjako okulwanirira eddembe ly'abantu. Omusajja ali strong. He's a strong man. He's really a strong man. And all I'm asking is that bamukomyewo nga mulamu kuba ye buli kimu kye nnina yeka gwe nnina munange. Era ngumyanga nangamba tusibeera strong, ngenda kulwana nenwanirira mmwe mube bulungi. Beera strong, beera mwena mugumu gwe mukulu, gumya banno. Era ngamba gumya ngezaako naye waliwo etuuka ne bizitowa ng'owulira ozitowa nga watali tomanyi kyakola. Bambi mukomyewo yeka gwe nnina. Thank you. Mulaba ennaku n'obulumi Museveni ne mutabani we kibatuusa ku bannayuganda. Eddie Mutwe yawambibwa abasajja abaali basindikiddwa Damulira ne banno mwamwamba Eddie ne mutulugunya Muhoozi nga mutulugunya personally mumwambudde engoye mumukoze buli kimu. Bannayuganda baagala mute Eddie Mutwe, family ya Eddie Mutwe yagala mute Eddie Mutwe. Ate mulekeraawo okukola ebikolobero ku bannayuganda. You guys are ready? Yeah, they're ready. Yeah, ready. N'ebigambo ebiva mukyala Eddie Mutwe yazine first. Bannange mbalamusiza bannayuganda mwenna gye muli.
mwebale okubanja omwami wange, mwebale okuyimirira wamu naffe. Naye nsindika message eni eri General Muhoozi. I don't have the powers to fight you. Naye nsaba okwata omwami wange omuzze eri abaana bange. Kuba ekisooka talina musango. Waba alina omusango, you produce him to court. Atandika okuwoza emisango gy'omuvunaana. Naye gwe okudda ku social media n'ogamba muyina ali mu basement yange. What I don't know. We can't fight you back. We can't go in your basement. Obuyinza bwonna obulina okumukola byonna by'oyagala omukola. Naye mbadde nkusaba nkwegayiridde. Kwata omwami wange omutadde. Kuba byonna by'oli mukolako bya bumenyi bw'amateeka. You know the right procedure of following in case you have any problem with him. Mute adde eri abaana. Kuba naye taata nga nawe walina abaana b'ewaka. Okitegeera? Byonna by'omuvunaana bimuvunaane mu right way. N'ekyo kyokola omukubye omwambudde omukoze byonna by'omukoze ate n'odda ku social media n'olaga like kyekyo kyabadde adeservinga. That is not right. That is not right. That is very wrong. Nsaba gavumenti ne bonna bekikwatako ab'amateeka aba human rights n'abantu bonna n'atali mwami wange yekka bonna ba political prisoners bakireewo ba Simati ba everyone Bobby Young n'abalala besoogedde kuba bangi bonna mubakutte mubalina muta abaana badde eri bantu baabwe. They have families, they have mothers. Mumu batokyalinga what is that? Ongamba oli muyigiriza Lunyankole. It is not a Munyankole, it's Sebufu. Do I really have to remind you that is Sebufu? Or why you want to drag him into Bunyankole kingdom? But he can't be there because that is not where he belongs. Ate agamba nga konti ayagala yiga Lunyankole. Simuwulirangako. Kati mbadde nsaba taata lwayizeeko lumala, you let him come back. Woba onasobola omusindikira scriptures ez'Olunyankole, maybe he will learn from home. Let his kids see him. Okitegeera. He has to salute your father's peak. Really? Really? Kyekyo ekyamaanyi ennyo ky'oyinza okutugamba. Woba olina Katonda mu ggwe, ng'era okkiririza mu Katonda, have mercy on him, on everyone, because I think he's not the only person you're detaining. There are many. But Ed is just lucky to hear some people to come out for him, like me, his wife, and the children, and the mom, and Mr. Bobby Wine, and the wife, and everyone, and every Ugandan. Please, Muhoozi, Jeno, like they call you, because you are. Respect yourself, respect your statements, respect everyone. Kuba woyambula Eddie, n'omuteeka mu kifaananyi ali bwereere omusazeeko ebirevu. Really? Kati aho omusazeeko ebirevu now, so what? That was Sunday evening, it was around 8, ne batugamba bamukutte. Ne tulinda tulabe with charges, we didn't know the charges. Ne tulinda tulabe where he is, we couldn't even tell. But legal team ya NUP, they looked for him everywhere. Nga talina gyali, ne bakola kyonna ekisoboka. Okitegeera. Tugenda okuwulira someone on Thursday comes out in the night and is like, I have him in my basement, his head is like an egg, blah, 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 blah. I was so shocked. Because this is not something I'm expecting from a man like General Muhoozi, CDF leader. Really? An egg and blah, blah, blah. Musajja mutadde w'abaana be, alina family, alabirira abaana be. They're in terms of holidays, of which they need him the more, you know. Very soon they are going back to school. They need him. Mumbeera ey'okubagumya mbagamba ajja taliiwo naye very soon ajja alina gye yagenza ajja. Kuba sola mugamba bintu ng'ebyo. Sola bagamba bintu ng'ebyo. Mwebale, First Lady, you say something? Okay. So thank you so very much for that. Uganda yabana Uganda. Okwematiza ogenda kutuwamba otunafuye otuswaze nga bwe wavudde n'ogamba nti Eddie Mutwe yakaabye naffe tuli mukaaba tetukaaba lwa bunafu
naye tukaaba kuba kye tulina okukola tusobola kikola kuba tugoberera amateeka twekyawa dda muhozi ffe twekyawa dda naye okumanya oli munafu nnyo yegwe gye nakyasinza okuba omunafu mu nsi yonna nti owamba abantu ne wenyumiriza ne mu kubatulugunya kitegeeza toli geno kubanga amateeka g'obujasi okutulugunya is not ethical toli geno just onyumirwa bunyumirwa kubanga taatawo yakuzaala n'ofuuka DNA geno naye tujja kudefeatinga gwe muhoozi tujja kudefeatinga kitaawo tujja kudefeatinga family yo ate tetugenda koma bukomi bagambako but we shall make sure you are buried at sea muzikibwa mwe mu nnyanja tebaddamu kubalabako